n'atuyingiza omwaka guno omupya mu Lubiri Emmengo mu bendo lya Lubaga. Wewa. Dennis. Banaffe aba BBS Terefayina abatulaba n'abatuwuliriza balamusizza mwebale gyonna gye mukola era mwebale okubeera ku BBS Terefayina. Wewa. Ndoza kandandikire Dennis nga gwe supervisor medical services KCCA. Dennis nze ndi mundarotale ndi Motor Club of Muyenga Tankiro. Yes sir. Era tusere tugenda maaso n'okuba akakasimbi ke tuwaayo nga bandarotale ku nteekateeka za polio. Gye buvuddeko wano mabega balangira Uganda ngeri polio free. Kati omuntu bwakulaba ku TV leero ng'ozze ate okwongera ku polio gwe batulangirira nti taliiwo ayinza okugamba nti kano kabadiki. Webale nnyo ekibuuzo ekyo munarotale. Twandikira kaakati ensonga ya polio kituufu Uganda emyaka si mingi mabega yalangirirwa nti eri polio free. Ekitegeeza nti obulwadde bwa polio twali tubugobye mu Uganda nga tebuliimu. Yes. Naye olw'ensonga nti Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okukyaza okuleeta abantu naddala abagwira nga bw'okimanyi Uganda ekutte ekifo ekinene mu mawanga aga hostinga abagwira. Tulina abagwira abasuukiridde mu miliyoni emu n'obukadde 4. N'ebyentambula ebyalongooka kyangu omuntu okutambula n'ava gy'avudde n'ajja wano oba n'agenda mu ggwanga eddala. Kati entambula bw'erongooka ne kuba nti kati ensi yafuuka global village, omusungu kyayita global village. Waliwo amawanga agatwetoolodde agatafuukange polio free nga go gaasigala mu polio. Kaakati bano kyangu nnyo okutambuza obulwadde ne bakola ki? Ne babuleeta wano e Uganda oba ne batwala mu ggwanga ddala lyonna. Kati mu mwaka gwa 2021 sigwe mwaka gumu emabega n'emyezi gy'egyo twasanga akawuka ka polio mu Lubigi Lubigi. Ekitongole eky'ebyobulamu ekyensi yonna n'ekitongole ky'ebyobulamu mu Uganda Ministry of Health ekimu ku nsonga zeekolako y'ensonga ya surveillance okwekenneenya waliwo ku biwuka oba ebirwadde byonna ebyandirumba bantu baffe. Kati kubimu bye bakola mu surveillance eyo kwe kunoonyereza okwo. Kati baali banoonyereza ne basanga nti waliwo obuwuka bwa polio e Lubigi. Kati ne kitegeeza nti waliwo omuntu oba abantu abalina polio mu Uganda abali okumufulumya kubanga polio tumufuna nga tumuliira mu mmere oba mu mazzi agali contaminated. Era afulumirawa obuwuka bufulumirawa mu bubi. So bwe tusanga obuwuka bwa polio mu bubi kiba kitegeeza ate tufunye outbreak gye tuyita outbreak. So olw'okuba nti twali declared polio free ate tekitutangira okufuna outbreak singa omuntu aba abuleese. Kachengezaako ogamba twali polio free naye buleetebwa so weebuli. Waliwo okunoonyereza okwakolebwa kubanga omuntu atulaba nga bw'omunnyonnyodde nti nno bwe tulya emmere oba ne tunywa amazzi bwe gaba nga galimu obuwuka obwa polio kitegeeza nti omuntu asobola okufuna obulwadde bwa polio naddala singa si mugeme. Naye ate era mu ngeri y'emu twagala twebuuze bwe muba mwakizuula mu mazzi ag'omu Lubigi kitegeeza gaba galina amakamwe gaali gavudde oba omuntu yagenda mu nsiko oba embeera yonna. Mwagezako okukola okunoonyereza nti ddala bivudde wa kakati oba okusinziira ku data mu malwaliro mwafunako omuntu bwa nti mu ddwaliro oba kiriniki bweti waliwo eyajjanga mumukebera maybe alina akawuka ako. Kakati Lubigi gye twogerako ye national water ekuŋŋaanyizo Kazambi ava mu maka ag'enjawulo wano mu Kampala. Ag'enjawulo mu Kampala n'akuŋŋaanyizibwa wali n'alongosebwa ag'amazzi ne gaba pumped mu Lake Victoria. Kaakati kiba kizibu okumanya bwavudde kabo bwavudde mu maka gundi Nansana. Kiba kizibu kyova olaba kasita tusanga obuwuka mu kuŋŋaanyizo bwerityo kiba kitegeeza abantu bonna kati bali ku bulabe kubanga we cannot tease out byafudde ludawa. Kakati y'ensonga eyo ministry yesalirawo negamba kati eggwanga lyonna liri ku bunkenke kubanga we cannot now know biri wano wokka ate jjukira
si maka gonna nti obubi bwabwe buli connected ku National Water and Sewerage Corporation pipelines mu Kampala. Amaka agasinga g'ennaku zino tukola septic tanka zaffe ne tuziteeka mu maka. Ekitegeeza singa mu maka omwo mubeeramu omwana oba omuntu alina polio, ye bw'amufuluma tajja agenda Lubigi, ajja agenda mu septic tank awo okuggyako ng'akosesa ate tooyi ey'olukale eri connected ku National Water. Nekitegeeza nti we cannot be sure exactly where the source is. Awo we mujja enteekateeka yogamba nti tulina okuddamu ne tugema. Exactly. Kubanga kati buba bulabe buli mwana yenna mu Uganda ali ku bulabe. There is a risk that exposes abaana bonna kati mu Uganda. Kubanga kati tetuyinza kumanyira ddala kiringa bw'obeera n'ennyumba ennene ennyo nga ya bisenge bingi naye n'owulira nti mulimu ababbi. But you can't tease out kisenge kimwe bayingidde oba bali mu kafo ki. So ennyumba yonna ebeera ku bunkenke. So mulina okufuna obuyambe wanamuyita abapoliisi bajje babataasa. Kati omupoliisi waffe wano kwe kugema. Nteekateeka ki eriwo kati? Enteekateeka eriwo buli we tubeera ne outbreak bweti buba bulabe. Kakati we tubeera n'obulabe, polio kirwadde kikambwe nnyo. Naddala eri abaana abato. Lwaki? Omwana omuto omubiri gwe guba teguneezimba bulungi okusobola okulwanyisa bino ebirwadde. Ffe abantu abakulu naffe tusobola ofuna polio naye nga tatukosa kubanga emibiri gisobola okwerwanako ne tusobola okuta obuwuka obwo nga tetukoseddwa. Naye omwana omuto amaanyi g'omubiri gakyali matono, so bw'afuna buno buwuka bubakosa ne bagongobala, abamu ne bafiira nayo. So buli bwe tubeera na outbreak bweti okwenswaringa nti abaana baffe bonna bali safe, Ministry declaringa kye tuyita National Mass Campaign eya vaccination, okugema kw'ekikungu. Okugema kw'ekikungu kuno kuli ku baana bonna abali wansi w'emyaka 5 nga kigendererwa kutuusa eddagala lino ku buli mwana ali wansi w'emyaka 5 kubanga be basinze okubeera mu buzibu buno. Singa afuna kana akawuka kati kali bweru eyo kasatulatinga kye tutegeeza. Omubbi ali bweru asatulatinga wakukwatirako wakuttira. Kakati abaana abali mu buzibu be baana batanaweza myaka 5. So twagala tubageme bonna babeere safe nti singa asisinkana akawuka kano tekamukosa. Wewa akanzije wa muchana makula. Yes sir. Mukwinto nga banadenge n'amasono okwanjula nategeeza abantu nti oli kansala ku Lubaga wano ku division. Yes, atira mugeri yemugwe kya person wa public health. Neba nabyafuze ebisere bisinga ensonga z'ibulamu bwe zituuka bagamba nti ebyo byabo bya government yemanyi n'ensonga endala. Njagala kwebuuza gwe interest ogijja wennyo gamba nti sijja kulekera government kola byayo yokka nange kanzije mbeere mu nsonga zino. Neyanzanya seba mutesitesi ekyawukana nti obukulembeze tekikoma kukwata kifo kyokka wabula n'obuvunanyizibwa bwakyo bw'obeera otutte. Kati nze Agnes Namakula, kansala w'abakyala e Lubaga, ate era chairperson w'akakiiko k'ebyobulamu, kinkwatirako ddala ng'omusawo oba ng'omulala yenna okumanyisa abantu baffe bannalubaga abeesiimi ensonga eriwo ekwata ku bulamu. Kati nno ekintu ky'okugema tekizze kati. Era we twasomera wonna mujjukira nti twasoma 6 killer diseases. Era ku Lubaga girls we nali twazimbanga buyimbi ezo tezanva mu mutwe. Era nja kujjukiza bannayuganda nabo bazijjukire kati gojja kuzivunula mu Luganda. Era ng'omwo mwalimu TB, mwalimu polio atuleese kati, mwalimu diphtheria nga tovunula. TB bakimanyi kafuba bakiganda waza mulimu bibaganda waza. Yes, mwalimu whooping cough, mwalimu measles, mwalimu tetanus. Naye olw'okuba bijja bikyukakyuka obulwadde obulala nabwo bujja ne bweyongeramu oba ne bukyusa ennuma. Kati awo kweyongera COVID-19 gwe tumanyi kati ne hepatitis B. Kati nno tulina enjogera egamba nti okugema kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Kati nno wenkubira omulanga abantu baffe bonna. Obulabe obwatuusibwa obwaliwo ku ndwadde zino 6 ziryoke zitandika okugemebwa bwali bunene. Naye ffe tetuyinza kubumanya ab'omulembe omutebi. Naye nja kukozesa example ya COVID-19 ffenna gye tumanyiko obulungi. Sebo mutesitesi okimanyi nti abantu abalwala COVID mu nsi yonna baali abantu 677.
mu nsi yonna. Era nga ku bantu abo abantu abaafa bali milioni 607. Abo betwafiirwa. Naye nga ate abantu abaawonyezebwa mu nsi yonna bali obukadde 605. Era nga abasinga ku abo abaawona baawona olw'okugemesebwa. Mu USA ensi gye tumanyi superpower yafiirwa abantu akakadde kamu mu 10,000 mu COVID. Ate Uganda wano twalwaza abantu 17,000 COVID. Kyannaku nti twafiirwa abantu 3,663 mu COVID. Kati example ngikozesezza kubanga gye tumanyi. Kati nkugamba nti polio ye alwaza spinal cord, omwana n'agongobala oba n'alemala. Kati tulina enjogera egamba nti nze nkolerera mwana wange. Abazadde bangi tugyogera. Nkolerera mwana wange. Naye singa okolerera omwana oyo nga totunuulidde bya bulamu bwe, kugamba nti omwana oyo tajja bituukako. Kati nno mbakubiriza bannalubaga mwenna, bannakampala, bannayuganda, nti omukisa guzze ogw'okugema abaana abali wakati w'emyaka 5 n'okudda wansi bonna. Bannange abazadde temukweka abaana tubatwale kubanga obulamu bwabwe butukakatirako ddala. Omwana w'emyaka 5 katajja kugamba nti akyetaaga, naye ng'atega omuzadde kyekyo ky'olina okukola ku lw'obulamu bwe ng'omwana. Sebera nzikiriza mu kweyanjula, nzikiriza ssebo ntegeeza abantu nti amaanyi omuntu gateekamu ng'ajjanjaba ekirwadde kya polio n'ensimbi n'ebirala bingi nnyo tebeera compared ku kuwaayo omwana ku ddagala ery'obwereere erize mu kitundu. Kati nno mbakubiriza nti okutandika n'enkya olwokutaano mu Lubaga tugenda tandika n'amasomero gonna aga nursery. Era nga records zonna tuzirina, amasomero gonna tugalina ku ngalo, ne ttiimu zaffe zisaasaanye wonna okugema abaana polio aba nursery. Ate ku Lwomukaaga tujja kutambula nju ku nju ne ku Sande nga tugenda mu maka gaabo abaana abatebagemeddwa ku ssomero nga tubagema. Abaana bonna bali wakati w'emyaka 5 okudda wansi. Katono nnyo awo wennyini wenjagala tutunuulire kampeyini zonna ezikwata ku byobulamu naddala nga zituuka ku baana abato abateesalirawo nga muzadde we alina okusalawo. Bwe twogera ku nsonga y'okugema door to door, ne tugenda n'ensonga y'okugema abaana abali mu nasale kuba tumanyi nti abo bali wansi w'emyaka 5. Consent y'omuzadde azaala omwana oyo mukoze enteekateeka ki okugifuna? Ndoza tuyinza okuddamu ekigambo ekyo, okugifuna. Muleme kugema mwana wange ali ku ssomero nga nze simanyi, ndi wano ku Terefayina gyali eri bali mu mukuba mpiso, era n'ewaka siriiyo, ndi ku mulimu eri omusajja akonkonye azze agambye gwasanzeewo nti mutuwa omwana oyo amukubye ekiyisa atambudde agenze. Kakati ensonga y'okugema ey'abaana is a national program. It's a public health national program. Okugema okwa bulijjo polio si kirwadde nti kipya nga honorable bwakinyonyodde. Tubadde nakyo okumala emyaka. Era okugema kubaddewo okumala emyaka mingi. Ensonga lwaki abamu ku ffe tuli wano ensonga y'okugema nga twakula nga bwe tuli. Bantu bangi abaafiirwa omukisa gw'okugema guno ne bagongobala. Era gye bali mu balaba batambulira ku bugaali, bakosa emigo. Ebyo byonna byewalika. Kati ensonga y'okugema abaana abato kuliko n'eteeka ddamba. In fact, recently the president yatadde omukono ku teeka erongooseemu erya Public Health Act. Ng'ekitundu ekimu ku Public Health Act ekwatagana ku by'okugema, naddala okugema abaana abato. Olw'okuba bino ebirwadde bwe bikwata omwana, tebijja kusigala ku mwana oyo yekka. That's why it becomes a national public health concern. Inti omwana wo tasigala property yo ng'omuzadde, aba afuuse national asset. Kyova olaba kati government emupulaningira, government emwagala mulamu,
nawo mwagala mulamu nine government naye mwagala nga mulamu kubanga kakati muntu afuuse ekimu ku bannayuganda olw'ensonga eyo okugema kw'abaana abato kikwatako ng'omuzadde okwenshuwaringa nti tugoberera government ne ministry byerambika okugema government we yeetagira oba ministry oba abasawo we beetagira consent y'omusadde kwe kugema ebirwadde ebipya oba vaccine nga mpya nga bwe twalaba mu covid twali twetaaga consent kubanga the vaccine was new. Polio abaddewo for years era bulijjo tugema era tubakubiriza ng'ogyeko okugema kuno okw'ekikungu mutwale abaana bulijjo okugemebwa. Omwana omuto atanaweza myaka 2 yandibadde agemebwa emirundi 6. Kanzijukize n'abazadde nti bulijjo tubadde tugema emirundi 5 ng'omwana tanaweza mwaka gumu. Naye olw'ensonga nti ebintu bingi bize bikyuka n'endwadde ne zikyukamu kaakati omwana amalayo okugema nga tanaweza myaka 2 ku mwaka gumu n'ekitundu kubanga kati waliwo doze ey'okubiri ya measles tubadde nga tukoma ku myezi 9 naye olw'okuba nti science etulaga omwana agemeddwa measles dose emu eyo ey'emyezi 9 eba temumala kati wabeerawo outbreak ya measles abo abaana ate baddamu ne bakola ki ne babagema omulundi omulala baba at risk okukwatibwa kino ekirwadde kati okugumya emibiri gyabwe bulungi kati waliwo dose ey'okubiri ya measles mu kugema okwa bulijjo. So omwana omuto atanaweza emyaka 2 mu bya bulijjo ng'ogyeko kuno okugema okw'ekikungu yandibadde wetugambira nti amazeeyo okugema ng'afunye okugema kwa mirundi 6. Omwana owange nga mbadde nyina ekipande nga bamugema ne polio n'ebirala okugema kw'ekikungo bwe kujja nga bwe kuzze kati okwa polio era nyina okuddamu ne mugema. Yes sebo weewaawo tugenda kumulamu bwe tudda tugenda kutandikira awo naye nga tugenda kuteka n'essira ku nsonga ya consent ng'omuzadde omanye kiki olina okukola n'obuvunaanyizibwa bwo ate naawe agenda okutambula ng'ogema abakulu bagenda kuwa advice omanye engeri gy'ogenda okukolamu omulimu gwo guno. Tukomawo tovaawo.